It's like when I talk to him about what I want, he's like, by the way, I would want this and I want her. And I'm like, listen, the only way I can be involved in that, because I'm a Kama woman and I'm a believer, is the only way, and he knows the only way if she says yes. So it wasn't a thing of, because I've known him for quite some time, but I didn't even know you. I didn't even know his kids. I didn't even, so really it's not something I've been creating in my head. I'm a very fucking open-minded person, first of all. And then when you showed him your picture for the first time and the kids, I was like, oh, that's cute. And then I'm like, I want to meet her one time. And then when you came to Uganda, he's like, okay, come around. And then I met you and you're a beautiful human. And I'm attracted to beautiful humans. And I loved how warm you are with your family. I'm like, this is cute. I would love to be part of this. I spoke to him today. I told, he's in a better place. I spoke to him today. I told him to make sure he understands your side. It's not about what he wants. There's another person involved in this. It can't be just about him and what he wants. We talked for almost an hour and he understood. He said no, and you made it very, 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 very clear. Era tewaba waaga wakanya. Mbadde ndi wano n'entambi nga tugenda kukola show. Nga kankubireko kuliita kaggwa mbuulire audio ya Shiba eno yazze etya. Ani? Dancehall, Rita Dancehall. Rita. Hey. We are backing in him, but that big girl. Hey. Hey, oyo. Diana, that's how I put that ODA. Oh, she's decent. That is so decent. But I'm only here to be pulling. Diana, wow, nalimanyi we Somalia. She's not a drama queen. Hey. Okay, one woman, backing the artist. Abada backing Shiba. Like they are aware, it's okay, it's not a big deal. Blaming, and then you're more than just not Dana is not a drama queen. Jeff is a drama queen. Nobody is so decent. Bechiri nani nange newunyiza Jeff yewa respective audio byatuse bitya. Yeah, very humble. Because she was talking as a normal person and she wasn't recording the call. Because she knew she's recording the call. Hey, yeah. You will always find it like that. Recording. Kati kitegeeza Shiba yatwalira dda.
Kitegeeza Shiba byali bya ddala nti yanyakula Jeff. Jeff ali married. Hey, njogera namperekeze. Champerekeze. Njogera namperekeze. Kati mwakikoze mutya ate ne muyingizaawo Shiba. Mimanyi ebyokujanjawaza. Kati mwayingizaawo Shiba ate mwakikoze mutya? It wasn't. It wasn't. So, yamwetega. Just to call an agent in Novella to Chagalera, and I don't voice note here. He didn't want it publicized, he didn't want it. He wasn't ready for that baby, just kati Tegeza yamwetega bwetezi bambi musajja wa Jeff nange Jeff nali simusobera mukola like kuba my target this year I have to have a baby, I have to have this, so kati Diana yakitwala ize they celebrate and yeah, it's okay. They're fine? What do you mean yakitwala ize? Auntie. Taza akitwala ize kwoga. Abaleke tobamenya mikwano gyange. Nali manyi agenda kuzaalira awo ewammwe. Yalina conversion e Chicago e David Muwanga. Mutaimu mubali balina gikolera. Jukira nakola mu concert ye. Mutaimu ya conversion. Okisenga key artist. Bambi Muwanga nayongeza natuusa n'okutuusa ekifo natuusa ne state n'agikyusa obijjukira. Mbijjukira. Kati akola agenda kussa Boston. Kati mukama n'amuyamba Okay, so kati era obuulire London mwabugobyeyo. Okay, Rita, kankuleke mukwano naye agagundi tewali yawagawakanya aga dagalasi.
Nkitegeze emperekeze nkitegedde maama. Kade nkitegeeza owaayi mperekeze. Owaayi mperekeze. Ekitegeeza temugenda muwoowa Shiba. Shiba mumo anti Jeff musiraamu. Kale Jeff mumanyi kyali. Jeff kyali omusajja ali humble. Kale katukule ani abakasa ate ya Shiba. Kale Rita beera bulungi mukwano ogamundabire ogate bamubba Rita bye. Rita Dansolo wanakulyawo jakakasa. Rita Dansolo abisobola 18 azikuba. Rita bye. Eyo mperekeze yaliwo. Kati mperekeze ngekakasa nnyo. Rita Kagwa yali mperekeze ku mukolo gwa Diana Jeff. Kati information ife tujijirawa tujijja ku source. Ku source kwennyini. Okitegedde? Ali teri information yasinga ya mperekeze. Emperekeze nyini yeyogera. Era ndaninga betusubira agenda kubaamu okuamaani. Nga balinga abali mu Kongo bagati. Emperekeze tebabyagadde. Tebayinza byagala. Shiba yazadde naye. Saidi y'emperekeze teyinza kubyagala. Tebiyinza kubawoomera. Odi yeno yabadde kuki? Odi yeyo nga we mugiwulidde yabadde ya Shiba. Ezaala bisenge zabadde audio notes oba we simu twalisubiddeko nti waliwo omutomala gwe tuwulire eri. Nenze saamuwulidde. But regardless ekikulu information. Whether voice notes, whether simu, whether chi ekikulu mucho information. Information yesinga yinapiikinzeemu. Shiba awulikika agamba. I saw you, your kids, and your husband, and I wanted to be part of that. Agamba omukyala Diana. Nakulaba. Muka Jeff. Nakulaba. Nendaba n'abaana babalungi. Nendaba n'omwami wo. Ngamba bana nina okubeera kimu ku ekyo. Bannange. What? Ye. Tusoke tukubire emperekeze Rita Kagwa. Rita Kagwa yali mperekeze ku mukolo gwa Diana ne Jeff. Kati ye Rita solo tukola ki? Asobola tubuulira ekituufu. Muwulidde. Amaliriza agamba atasobola okuba bakusama. Rita Dansolo tasobola twala oga. Owa Rita naye agulubye mujjukira ku Joel Isabiri. Rita ki? Kagwa. Ne bamubbako ko. Kati yafuna oga yagamba ono ye. Baludde. Rita akumye oga. Tuli myaka 8 ndowooza. Rita akumye oga. 8 kuba agambi asobola okuba bakusama slide 1 ate yajja kufumba. Yasoma. By the way muyivu
era mukyala musomesa n'emirimu emirala gyakola leeta dansolo kamubbekooga tasobola ye kyayogedde kituufu tasobola olwo abantu abasobola okubba abasajja naye liita dansolo owulidde ebiveera mbiwulidde mbu Jeff teyali ready na Shiba eyo ya side yani yampereke kitega side y'omukyala mbu Jeff teyali ready ku datinga Shiba Shiba yakola kyamaanyi nnyo okwetega Jeff according to London yes ebiveera London Evening News London tebali na mukujanja Shiba yazadde bali ku business as usual so Shiba agamba ayagala kubeera part of what she saw. What? It was so beautiful to her, a feminist. Nteme. Ekisokera ddala Shiba kasoke katono nnyo owa emperekeze. Emperekeze nje wide gamba. Jeff tachitinga. Era Jeff bamwetega bwetezi. Jeff ali very humble. Era wabakomye kwawo abatuwe ekifaananyi. Shiba yava gye yavudde Uganda. N'agwa London. Awo. Nga ayina emiguwa, ayina empingu, ayina n'ebiwekeweke byeyawa Jeff. Ebigenda okumuyimusa ng'amusibye Shiba yekakatikeko. Anti okusinziira ku kifaananyi emperekeza kyeyagala okusiiga nti yamwekakatikako bwekakatisi kyeyagala okusiiga anti atugambye Jeff gwe bamanyi takola ki tachitinga kitegeeza abatusigira kifaananyi ekyo Shiba bukimu yakyekolera nekakatika ku musajja okwetega wetegeera muntu ali ready kutegulwa yes era ekyo kyo ndifeninga abakyala okwetega yes bayinza okwetega naye singa omukyala ajjaawo neyeetega nga nze ndi wano singa eriiso ligendayo nentegulula so kitegeeza Shiba kyeyali ayingiramu yali akimanyi bwaba ODN egamba nayagala kubeera part of this family gyotegedde nti ono mufumbo ate gwogamba oti yagala beera kati kyesimanyi oba ODN eyo yaliwo nga amaze okuconcevinga nga yosho kibegenda mu maaso oba nga tennaba tulina okwebuuza lwaki amukubira in the first place Shiba yakubira Diana nga empolekeze bwetugambye lwaki amukubira mwate mukwano gwa Shiba yataka mukwano gwa Diana kitegeeza relationship was going on already naye kyeyakola kituufu ekyo kakati mukama wange love kintu kibayita love ate waliwo love emperekeze bwegamba emperekeze soko gireke love gwe bayita omukwano teguliko boundaries omukwano gwe bayita omukwano gwo gulwananga gwo kubanga gulwanisiza feminist Shiba n'atuuka ekiseera nga alina okukola kyalina okukola mu love you have to be selfish nti n'oba osanze antambi nga alina abakazi babiri nawe olina okwenyigawo woba olaba ntambi agwa mu bisaanyizo bye wali yagadde kyebayita Sakozi nti Katonda watonda omusajja n'omwami omukyala yamutonda to conquer the men oba a man the man to conquer the world kyobola otosobola omusajja omu bw'ati asobola okuba nga alina abakyala 7 abasubmitinga ku musajja ogwa kyova olaba nti musajja waffe oli Balteza Egonga Equatorial Guinea musajja omu ku bakazi bimeka omusajja oyo yanywaki ate omusajja bakoze yako okunyambo ate nali manyi ye gundi pozi gwe weyita Balkeza oli ye Baltaza okitege manyi yegwe kale kibayita omusajja nti ali omu abakazi bali bimeka bina yes oyo mukwanguli tibaba kyala mukama yabatondera awo webacho tayagala kumanya babona bona bagenda Baltaza bali bamanyi musajja alina married n'abaana alina nene bagenda regardless wadi yali abali coding ninga banyumira n'okunyirwa okitegedde kakati ne wano tulengera Shiba Karungi omukyala feminist yagamba she's a proud feminist na kyeyombekedde ng'alwanira omusajja Jeff mukina ekisera prize
Shibaji yali anoonya ekirabo ekikopo kuliko enkaya anti ekyo nkugambye mu relationship mu to conquer a relationship abakyala tebagala bimanya yes kyobalaba ne mu mupiira mu golo kipa mbeera mu onana nga omulimu kubuziiza golo zirime okunywa zinywa omukyala okubeera nga oli married tekigana mukyala muno kujja yenyigewo wabeera nga alaba awo abakyala bangi bali tuli billion nga 8 ndowooza oba 7 abasajja abali mtu babale bali bameka kuliko abalalu kuliko abali mu komera kuliko abasiezi kati abasigaddewo nga bategeera batono kitegeeza omusajja omu asolomba n'abakyala 8 ono yekakatikako teyamwekakatikako mukuru Jeff yasiima amaaso ge gatuka ku kyana kiwala kishiba n'ekisambi kyakyo ekyeru Jeff n'agamba muka Jeff mwe mukajefu bali ba born London akugambye bali born fresh London kituufu ne wabeerawo ekyana kyolaba nga kiri irresistible wabeerawo ekyana kyolaba nga kiri irresistible shiba tanaba kutaagulwako ekyo nawe okimanyi tanalwana ku ntalo abadde fresh kuva nga akyali kawempe abadde very very fresh najja wano kati wobeera James wobeera Jeff era ddala oba olina okugamba yes kakati oyo simuta n'amugira so naye nga abakyala bamutabukidde shiba bamutabukidde lwaki abakyala batabuse kyovolaba n'emperekeze badde nyivu nnyo mperekeze nyivu kyokka ye inooga naye nyivu abakyala bonna piseko mu butala awo wansi ku owino pise ku busente bali kuddemi puse nakasero abakyala banyivu nengenda muzi office ezaawo z'abalooya baani abo abatula abali nga banyivu banyigidde shiba bakyala basingo mothers banyize n'abali married banyize saidi chiki bagamba shiba wokutte kola ki saidi chiki bali very very happy okitegedde bannakyeyombekede bagambye yine audio eyo nedda bakoze byo jita yo audio okugita n'obutagita ekya happeninga bandi kiresinga we kibadde ekisokera ddala kishiba bali mu mukuba abamukuba one tabadde preaching a wine nga tanywa mazzi taking water you can't preach wine and take water ngotegeza kya nti you're preaching feminism tuwagira abakyala yes nti feminism then ate wali marriage tebikwatagana bibiri waki ti feminism oba feminism bwe it is an ideology eyagala okubeera nga empowering the social political and economic rights ez'abakyala omwenkanonkano n'okugjawo stereotypes ezitekibwa ku bakyala mu bintu ebyenjawulo naye kati tuli mu social issue eya marriage and family nti wano mu African Traditional Society ne munsi okutwaliza wamu marriage as an institution eyina ebigifuga ebyayo abantu nga bashiba bebadde bali mukuba nga balwanisa omwenkanonkano ogw'omusajja n'omukazi mu marriage ekizibu ennyo kubanga omukyala okusinziira ku byawandiikibwa amwera ne Bobi Wine yayimba kyava ku bajjajja baffe Adamu ne Hawa Adamu be bava Hawa kino we kiri nti omusajja ojabeera musajja omukazi abeera musajja omukazi obeera wansi waki wa musajja kati shiba ekyo mu feminism tekikola kati wajjawo nga ali mu institution ya marriage awo that is the conflict and contradiction nti she was preaching wine yet taking water okitegeera abantu shiba beyeegomba bonna aba feminist nga Beyonce alina omusajja Jay-Z alina abaana basatu Blue Ivy Rumi ne Sa mutabani wa Jay-Z ebisonta Sa njagala tubona ye muzaali bamuyite Sa I'll name my son Sa so you can call my son Sa okitegeera ka bonna ba Jennifer Lawrence ba Emma Watson bonna batuka kaseera feminism ne bazitowererako ne bagenda mu bufumbo ne bazaala n'abaana ne babeera submissive eri abasajja baabwe muki kitegeeza at the end of the day nobo preaching nyo feminism reality will kick in demand zizijja kujja ile lwaki yatayiza ate wa munne ati demand zinga zizeze ekikyala kiri kye nakunyonyodde kiri nti omukyala yali okonkalinga musajja regardless nanti goberos bangi kiba bali ludda wa bangi bogamba abategeera ne banaye go bagambe siba sobolo bulwa gwa yagala ngatali konkayana ebbula abasajja wano ne mu diaspora eyo kugambye ebbula abasajja mu nsi yonna kyabakasi bakabira abasajja mu bungi tuyinza okubanga tuli bangi naye bameka abali ready tobola tusobola okusanga ntambi nga ali singo talina ku mukazi naye abakazi ne bamwewala
nosanga Faruka ina abakyala abanasole to use you as an example nenga abakyala bagala gwe obo kitegeera nenga fena tuli basajja it isn't about kusanga musajja atalina ko mukazi okay it is about kusanga musajja gwe gola bagwa muki mu bisanyizo byongo omukyala kiyakola Shiba echi yakola yalabanga Jeff ye tubala omukyala amugamba I saw your kids, I saw your husband, and I wanted to be part of that. Omunafuta banakake. Omunafuta banakake. Diana ye munafu wano. Diana ye munafu, sorry to say. Mulavu temuli kichamu, mulavu kiba kyakweyagaliza. Omukwano guba gwa kweyagaliza. Nakwetolola nenkumanya ati nzize kola chokola. Alinga gakola chokola. Akusinga kubya gwokutte. That is bad. No. Kiyakola kichamu. Nkugambe ekyo jja kirabira mu perspective otu kiyakola kichamu era kibi olyo kivumirire nenge ensiwe to wetambula. Abasajja babbe. Abasajja bategule seba yimbi bokka. Abasajja bakutegula olina musanga mu relationship nga katidde boti omugirejiro tegule. Otegule. We ban them. We ban them. The reality says what? That ekyo kyetuliko kyogamba mbu yakoze it is the theoretical part. Andi tukubeto ekimubonna abazze banyakula bakabasajja. Tulabe. Tebigenze bulungi. Tandika. Tebigenze bulungi. Bwe buzibu Shiba bwayinza oyolekera. It might not end well. According to the books. Judith Babirye tandikira. Judith Babirye gwali mwaka ki? Judith Babirye n'omwami we gwe yabba gwayita Honorable Sewulime Musoke Paulo. Otyo. MP buyikwe. Yalina omukyala gwayita Nalongo Lukiya Ntale. Otyo. Nga bafumbo bayagala bulungi nnyo. Eno nga bali omuyimbi ayimba Hozana. Hallelujah. Omusayi gwa Yesu gumala. Wenkugambide nti omukwano teguliko ebyo gufula gospel artist abada preachinga Yesu. Nabba Lukiya, nabba bawa Lukiya. Sewulime Musoke. Nibakola omukolo wagula ogwali eri nga kuliko aba miso aba iso FBI iso CID bonna piso abo busale ensanafu ejambi yazinajjolo nga zigadinga omukolo gwani ne bibiriti babiri byonna nga gwe gugadinga omukolo gwa Judith Babirye kubanga omusajja yali abbemu bbe otyo ne mukama wange omusajja yagambanga Babirye totya ani yagambanga Lukiya Babirye tomutya she's just my friend we are just friends don't get worried omukyala nga atandise okusensinga okay ngona akubanye simu mwana watu mwavaamu mukolo naye omukolo gwavaamu akabasa kaliwa asawa zino Judith Babirye alina ku mawanga parliament yagivaamu yakika emirundi gyali musanvu ogwasamwe gwali gwatogikwatako yagamba nti ogikwatako ewumba oyo teyagiddamu paka nasoka nalwala nasoka nagenda mbulwadde nabana agenda gye yagenda katumulage tibyagoyenga bulungi kubanga yamala nakomawo in fact recently one nakola public apology neyetondera n'omukyala Lukiya Ntale banaye ensonyiwa omwami we nali nzibyemu bbe bwe bubi obuli mu kubba abasajja abafumbo awo enzirira mu kukyali takagwa bannange twerimire emmere tusanga nnimire okunyakula omukyalo omufumbo omusajja omufumbo birimu akabasa akawedde nno ngenda kuwa example eyokubiri oba gye mba nsembya kambere yakuna kasoke nkuwe Ndagire Wanyana Segawa yaliwa Mariam Ndagire ani yamunyakula ate yegeba waliwo yamunyakula ko omusajja Ruth Wanyana tawujukira akayimba kaliwa yenze go walampa kikyomenya saliyo nga bakukyawa magezi genkuweeyo laava enkake ekumenyera bwerere yabalabala kyokuba naawe oba okutwala nze ateemanyi olwo omutima gwe ne gusalawo ng'ebibyo tegwetaaga kali kagenda Wanyana n'akamukubira n'amutwalako omusajja John anko waffe John ne bamutwala John Serulungi wa Kampala 26,275 bisekine guys the African talent ekyali awo ne mwana wattu bonna babifiirwa nkola yali lupazo binatu bifiirwa ogambye titi ogambye kugambye Mariam Ndagire majangwa nakiri yeyabba yasina kinga okusinzira ku luyimba nga welukunyumidwe lukubuulidde lunyonyola lutya yali manyi yali akakubira mulala
yali Ruth si Ruth ngendo si Ruth nankabirwa si Ruth achenge Ruth Wanyana edire ensenene si Ruth Kalibala Kalibala nedda yali Wanyana yali Ruda Wanyana ali is it USA ali USA oba England oba USA alaba era mwanyina Ruth nagamba okay no worries nachita let me go and get my passport and the visa and I leave beba bakazi abakuzibwa nachita nakola nakimulekera omuwulire omukoleki omugwenyalwe kyaliwo yamwangaza omumbeja agamba kikino eddoboozi anti denemu kikino wabayi mwami Abe yalina banyina Abe n'omugenzi Kato banyinaze kiki kino kyengo nawala tebyagwa bulungi yali ayo yatya naye waliwo omusajja gw'osigaza ng'ojagga kaaba ogakaabe namanyi yatwala kyayagala yali walakizale yafuuka akabasa Uncle John yayitayagala gwatwala yamwagala ne wabeerawo omusajja gw'otutte omusajja ali serungi akapala okumala emyaka 10 omanyi obukeko bwabeerawo okumala emyaka 10 Uncle John ng'alina emiguwa gino nga yasiba ekirasita Uncle John ng'azannye gye emizannyo namusuulawo nakati era bonna abasatu nga bali buli omu ali ku lulwe yabakoowa nze nkubuulidde kati kankubuulire owookusatu tubaddewo ku mukutu guno ku mutala guno kati kankuwa owookusatu Sophia Okumu yaliwa Sophia Okumu omukyalo okuva West Nile twamuwulira nga ajja wano ng'agamba nakitabye musajja we waffe wasanyuka ali wena nakitto mwanyinaze P yoli Sophia Okumu n'agamba omusajja wange bamuyita Raymond Bindeeba andekedde olubuto andekedde omwana tawa buyambi tojjukira ka video yako naawe mujjukira naliko naye wa mama Fino yoyo yes era nakuba essimu ng'akubira Bindeeba nagamba you come to the center ng'alajana njagala buyambi wandekera okitegedde kati ebizibu byonna rape byalimu kwegamba okubba omusajja kuliko ekikolimo kyekyo kyembadde nkugamba anze nkubulya the reality lwaki bababba naye nkubulya ne mu reality omubba ki ekibeerawo kikolimo era bakyababba naye buli abba omusajja w'omukyala nga badde bazimbi manya ogenda gendako n'ekikolimo ebyaddala rape okubonaabona saawa zino kwaliko aprotecting omusajja Sophia yakolima Okumu yagenda ewaabwe nasooka nayita kalumaawo kubira omusajja we oli amanyi Sophia we yagamba kati goyinza olowooza nkulimba kubira gundi kamukubire Sula Birungo yaliwo Sula Birungo Sula Flexible yaliwo era interview yagikola Sula yaliwo kamukubire Sula muteke ku gundi yaliwo nga teka kulaudi awo ku gundi yaliwo Sula yaliwo nga Sophia ayomba tekisoboka mukulu ndi wano ne Sakozi ku Gossip Live awakana story ya rape ne Bindeeba omukyalo oyo eyajja nga akaayana nti Bindeeba amuleseewo amanya ge yaani mu kusooka Sophia Akumu avaawa ava nebbi mu bigambo byengo ojjukira bwa story wagirimu yayogera atya yagamba where are you come to the center I miss you come to the center come to the center I miss you bamulekera omwana nga tukuli buyambi oba lwali lubuto ali yasoka namu olubuto utaliko buyambi yali reporter Sula sebo bweya gulimu omusango ogwo omukazi fatwa mukolako interview yagamba Bindeeba come to the center come to the center I miss you Sula bai gwe iza wino si sola kwa chifu
uno yakola gundi come to the center oba yali 2019 oba tuli mu covid yawe wewatyo nga story nga olimire binde baduse mu center mukama you come to the center I meet you okitegedde yo kazi yakolima nakati yadduka mu center nakati nakolima era lweyipita obola bizibu bijja abakyali wana omusajja mukumi wati agenda okulaba Catherine kusase agenda okulaba ani najja namudifendinga mukazi wa mukikazi tukina love kyo kireipi nayo ebyakubba omuntu omufumbo webali nnyo kakati waliwo Sindi ne Fina Masanyalaze Sindi yali 29 awo ng'ava ku mubolofiri awo oyogerako abakikozeeko ne kibooca Sindi yanyakulata Sindaleera ssanyu nga yakava mu bolofiri agwa mu musajja yali Uganda naye ng'abeera South Africa bamuta Kenny Muyisa Kenny Muyisa nga alina omukyala gwe yali ayagala wano nga mwindamu abaana omwana omu wa myaka 3 nga bakamala emyaka 5 omukyala oyo bamuyita Fina Masanyalaze sigambi mama Fina Masanyalaze sigambi asazika umeme mama Fina muli antu oli ajawulira Fina loze ngambye Fina Masanyalaze ono chakira yagamba buchane panka bampasudde ono genda funa kufuludde buchawe panka bansasudde no kufunuse Shakira wa Uganda nganyenya bwati nanyenya Calypso nanyenya Chiwato Sindi yajja oyo bamutegedde natekawo ekisambi wekiti nga kinene wekiti kigirira wekiti Kenny Muyisa nagamba ya kijja kola namutwala naye Sindi yagamba kuba nzijukira Sindi mu bigambo bibambi mukazi watu agamba samanya nti omusajja mufumbo samanya bambi ntambi wallahi billahi tallahi samanya bambi ansonyiwe omusajja we wuuyo era Sindi yamala kaseera katono naate omusajja Kenny Muyisa amaze omutera mu video zatadde mu sente bikibi byonna bapepeza Fina akubya amaviba nango omusajja Fina yamujja bajjanga okuva South Africa mu summer December wa 4 Kenny Muyisa yali singo yali yamunyakula Fina kumufuna simanyaawo naye Sindi okumufuna Fina yani ebitambula izeko kitambula wekityo yes ebyokunyakula webali kakati omulala waliwo pastor wano mu Kampala naye ebizuwe nabyo alina yemulaba mukazi yanyakula omukazi oyo gwayina yamunyakula bunyakuzi era omukyala gwe yamunyakulako akyali amaziga yagakaaba pastor oyo ebizibu bingi twakava mu kino okitegedde ebintu byokunyakula ebyo kirako ebintu ebirala pastor oyo kati amaziga agakaaba ebintu bikyaganya okugatta okitegedde ekikolima nayo kigera kirondoola kati nkunyumiza abasembayo kubanga nga sina kunyumiza bana abasembayo waliwo ate abasajja bebabba naye nga yita parkinze jasinga bamutute butwazi kati wala situation ya namba oyo Suna Beni Suna ye yagano parkinga kati tubabala nnyo wano abo bo bangi Giribati Giribati balulire byo muyimbi oyo Laila Kayondo simanye Sikembuga ebyo byali bya tuli kono nti aparkinze ayina omukyala obufumbo ense bumanyi omukyala n'aveeri n'aligula gundi agwawa Hamza tyalelelelele webityo ninga faada amanya ag'omunda the business was struggling as other businesses are struggling era ntwalwa okunyolwa oba business sagala nnyo business ya muntu kugwa kiba kibi bad it is very very bad twandiyagaliza muntu okugwirwako business bade mayukola of course ate kikola kiggalawo okola because other branches I think bana babala kabe bamubbiyo ba simanyi musumu ekifeekyo kibeera kaba whichever reasons business collapsed which is very very unfortunate okitegeera naye mubeeramu ebintu olumu nti nga ffe ababyereetera olumu ebintu nga nti noyina business faro business it is a service providing business. You have a restaurant somewhere, you have something to offer to the people, and then no veranga atoli mwakuzi wa ntalo oba wegoba kochi bantu business prima is a personality
she's a personality nti waine erinnya naye ngerinya linnyo mu entertainment media webityo kitegeeza nti ate abalabe booba olina okukola tebalina kubeera nnyo ate mu industry kubanga beba first clients bo naye ate entalo zonna zabadde ngaakola badde azikola muki ate bebaliko for example ojjukira bali abaana bakola olimba ba 6 killer abana Joiranda Nina Rosie na Nandolavu ava PC navayo na trashing walu trashing ne bamuvirayo nabo ne bakolima abayimbi bebadde bali awo mmere ne bako ye bebadde basinga okuliawo kali mu bakolima Joiranda yakolimira Prima Joiranda yakolima era unakulajja yawanisa gamba I told you the food wasn't nice at all kati waliwo eyagaddewo olusaniye yatugamba ngemmere tewooma netukima amazzi bino bigambo bya Joiranda omukazi natuvumira oluyimba laffe from nowhere abalala navuma Kasuku ne Zubeda tibali mu byakisiru boogera ebyekisiru kati ate aboogera ebyekisiru their businesses are going about eyi yagaddewo olulimi luno tuberenga tulufuga omudomo kati abaali awo Bad Black yes Bad Black anajja but Bad Black amukujja waggaddewo olusaniya anti alugalawo lwakusatu akawungeeza agenda ku Snapchat Facebook biki naletera musajja tata w'abaana be Josted agasinga Josted yafa no for ate kiki talabirira abaana is the deadbeat father talabirira abaana singa yafa kakati awo wali ekinyusi it is very very sensitive and also insensitive mukaseda ke kamu nze ng'omuntu omusajja yenna nga talabirira abaana be ebyaddala I subscribe to Prima kyayinza okwogera kibi nnyo nga tolabirira abaana olina obusobozi n'odduka obuvunaanyizibwa kibi nkivumirira ddala eri abasajja bonna kirumira ddala I subscribe to emotions not the words zeyogedde but the emotions ez'omuntu bwatyo nga Prima naye kwagaliza Josted okufa kyali far-fetched but we can understand pain anguish agamba jaita singa yafa nofa talina mugaso okitegeera so you can understand someone chaitam then you can excuse the choice of words they use mukaseera ako kubanga bakyala bangi nnyo ababonabona n'abaana b'abasita naye nga basita kye bakola kugenda kunywa menge bana bakazi era namuyita Warlord yabeera ati Warlord asi Warlord drug lord Mo Josted is a drug lord drug lord yoyo muntu akosa buli kikuba yafuuka Josted yafuuka drug lord era amugerageranya ne Pablo Escobar yes oba gundi wali musajja mutagambino yali musajja muyita yiwe ya watu Josted yafuuka eva abeera lord aba lord nze okitegedde kati jawa bya lord abi yuli amumanyi nnyo wame ebizeezimu ku nsonga lwaki yadduka tetumanyi kati tuba tuli awo Bad Black angakola ki ngajja nga luyingiramu Bad Black anaawandika n'agamba today that you want to address kikyomanyi ku Prima kyoyagala okwogerako ekyo nze sikutya nnyabo but I chose to ignore kuba nkimanyi oli mukazi mukulu alina abaana but today I dare you namuyimbwa Shanita I dare you Prima lero nga tatsa I dare you namukomerawo namugamba don't delete my comments eno yagirabe najideletinga Bad Black tugamba yi Warlord Bad Black acho deletinga jukira eri ade Facebook post Prima na commenting ekyo Bad Black anajideletingirawo nawandike yokubere don't delete my comments you have come for me so many times sinyumyangako naawe you keep calling me a hoe but I have never crossed path with you woman what do you know about Prima that you want tukomyewo ate abadde alina okuwulira because n'okuwulira beyiro nakwera waliwo abalina wabawo designated judge abalina okubeera nga awulira gwe bali bataddeko tasobodde ku appearing olunaku olwaleero taliiwo yes abadde alina okuwulira yatambuddemu ssebo ali mu training taliiwo ne basuubiza nti agenda kubeerawo next Monday ennaku z'omwezi 25 so we watyo omulamuzi n'atugamba basebo ne bannyabo mundabyeko nnyo mukomewo ku lunaku lwa Monday ennaku z'omwezi 25 alina owulira bail application ajja kukola ki baloya baginaja tibabaddewo
lead lawyer mu public eno council Nsereko Muhammad tabaddeewo nembuuzabuuzako ne yaŋŋamba ali mu kibuga Nairobi nasembye mulaba nga ali ku TikTok live neŋŋamba bannaayi Nairobi yatuuseeyo nga tukoledde eri anti muli neŋŋamba anyway bibeerawo bisoboka oba maybe yategedde continue tagenda kubeera natamala budde ndabeka abalwana wabwe yes bakyalwanira ddala guno omusango gwo guli mu si gwe gwa bulijjo nti gulimukko ku njuyi eza mulimu emotions kale bitirivu zo zigenze ziggwaggwawo naye tebubulamu because at the end of the day mba mugenze mu court tebasinzira ku emotions basinzira ku facts basinzira ku proof so chovola bantu ezula yabadde wazze yes so wano ba timu gundi yes musobola okuwagira naye mu mateeka n'oba wagidde naye nga toli gwagira yali ku kikyamu doesn't save anything okitegeera so nga bitandise okuwanvuwa Adijani wekibwe bibeera Adijani mensezo criminal naddala ku high profile cases tekisobola kuggwa mangu si bino nti ntambi yandebudde ne bantu kati Faruku kenyini onzijayo akawungeezi naye bino ebya criminal rape development murder judge tabaddeewo bakomewo yes so sometimes kikozesebwa mu judiciary bakiyita delaying tactic n'okimanyi kooti ziggalawo tezijja kutuukayo ndowooza nga 9 awo mweyo wiiki ey'okubiri nga yakatandika Monday ya wiiki ey'okubiri